Alright, I thank you so much guys for watching the channel. My name is Maurice Jordan Skawesa. Straight out to Aromatic Entertainment. Katindo wazamu, Mugamba, yes, we have that. We've got it. Tuchilina. Secho. Connection. Connection. Tukone kitinge. Tukone, baby. We are connecting everywhere. Connecting this side, connecting from this side. Wait, Trusty Films. Mubadde mugambe mabega ka. Lwachi achatam tuwadde. Kakati teri kugamba nti anate filimu mpya tuku tuzisaba okulula tuzijjako akaveera. Omanyi okuyuza akaveera. Tukone kitinge. Nenga guys, mwebale nyumba walidala okubira nga temwagadde mu visa Aromatic Entertainment. We appreciate, thank you so much. Amanyi film zino buli tuzileta, we expect you guys okubira nga mulina kye muyigamu. Ate namwe mwebale mu comment section tubalaba mugamba tulina kye tuyize at least first of all tebibowa. Secondly ngovude kukubutabowa binyuma. Ngovude kukunyuma byakabi. Ngovude kukube ebyakabi abazanyi bali ku point. So thank you so much guys okubira nga ate mu supporting all the time. Mwagala bye tubaleetera, mwagala bye tubawa. Why not? We have to be happy for that. Thank you so much. Nenga mu kaseera kano njagala okubira nga ate mbatwalako mu ka video kano katono nnyo bwe tukomaho, and then we talk what next. Thank you. There's no way. Kano kakoledde abakyala ng'okimanyi olina mu kasenteko weekolera akasenteko yo so pretty oli ku nakyo olina ka smile. Mwana ka video ndowooza mukalabye nnyo, ka video ndowooza mukalabye kimbali njagala tugendemu kulikeyo mu ka video yako. Kati video eyo Nampija Florence ne mukyala Nabunya Jamira balina we babadde kali recent. Lwaki mwagala nnyo teekawo bad energy? Lwaki mwagala nnyo teekawo bad energy? Buli kaseera mwagala oteekawo bad energy. Nedda. We are one love. Mumulabamu akantu kati nnyo kakozeemu kati ne mugamba kati era bawukanye era ffe twakimanya era ffe. Let me tell you something. Omukyala Nampija Florence, mukyala mukatoliki, mukyala we Masaka Minyinya. First of all, abantu sisijagamba nti no bonna naye abantu abave Masaka ebiseera bisinga balina eddiini, bali God fearing. Omuntu ali God fearing kizibu nnyo okubeera ng'akola ekintu just abrupt. Okitegeera, mukyala mulungi nnyo, mukyala wampisa, mumulabyeko all the time. Aba ababaddeko mu Aromatic Entertainment, abalabye mu visa Aromatic Entertainment zonna, wadde nti alina character eno jajja n'azannya naye ebeera character. Naye mu bya bulijjo she's a very good person, ali down to earth, atuleze nga bw'olaba mukama waffe bw'atuleze. Era kyova buli tujja mu kamera ebiseera ebisinga oli bwe yamala okwebaza director Sir Ahmed Lubowa ng'era agamba nti n'omukyala Nampija Florence naye abaddewo nnyo okubeera ng'alaba nti no buli kimu kitambula bulungi. Lwaki? Nti nakikola olw'ensonga one, sigamba nti no hyping abo hypings, nedda akikola nti no lwakuba alina kyatugatteko. By the way, kizibu nnyo omuntu okukola ekintu ekibi n'ojja mu kamera n'omwogerako ekirungi era ekibi kiseerera ne kikuyitako n'owekanga ng'okyogedde nga totegedde. Okitegeera? So ebigambo byayogerwawe mabegaawo Nampija Florence era baawukanye ne Jamira era kati baabo bali babiri. Kati eyabyogera, kati oyogere ki taata oba maama? Yogera tuwulire. Yogera. Say what you wanna say. Yogera kyoyagala okwogera. Anyway, eyo mpitiddeyo buyitizi. Just n'okubazaayo ku kiri kye nali mbagamba nti no bannaye bwe mulaba omanyi ddala nnyo industry eno erimu abantu bangi. Ate industry buli omu aba akutaddeko bw'ati amaaso. Okitegeera? So omuntu yenna
tokkiriza muntu yenna kukubuzaabuza, tokkiriza muntu yenna kukugamba kintu naawe kyolabirako ddala n'amaaso go, ate naawe ayogere nnyo nga tonnaba kwogera nnyo. Sooka weekenneenye. Omanyi omuzungu agamba think twice before you act, and then think thrice before you talk, because kyoyogera tekiddayo. That's why kwogera kugamba kulowooza emirundi eja. Sooka okirowoozeeko omale okizzeeyo, oddemu okikomyewo omale okizzeeyo, kati okireete ng'okyoleese okiwulira naawe nti kyoleese kyekyo, tekigenda kuddayo, tekigenda kuwaawaala. Okitegeera? So twogere bye tumanyi ebitonotono, ebitatuswaza ate ebitatuswaze nenga bamta Morris Jordan Kawesa asweta out Aromatic Entertainment. Thank you so much for watching this channel. Ambeba zamwe namwe na aba subscribing ze, aba liking, aba commenting, appreciate mundi ku mutima, mundi kulo abanje kutumira ka abantu be Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Qatar, America, London, Jordan, everywhere. I love you so much. Thank you so much for supporting me. I love you so much. Please keep on subscribing, liking, commenting, and sharing. Ati mwatu gamba accents. Hayo. Anyway, the next point, njagala kubeera nga njogera ku movies za Aromatic empya ebbiri. Brand new movies ebbiri. Esooka bagiyita connection. Tukone kitinge, tukone bebe, zisagala manya balya balala, balaba bajja kukota bebe begwenesize tukone olaba connection ndoza ka tuconnectinga naye nga omugagga waffe omusama kyoga ayinamu ku ssente oba just yeeyiya. Omusama waffe ayinamu kasente oba just ali mu kweyiya. So komboole comment section omusama oyo ddala waddala oba just yetetenkanya ng'omuntu. Abasama mbatumiddeko nnyo, tuli mu January, abamu batambudde dda bazzeeyo, abalala tebanna neka nga njogera ku basama kansooke nzize nako. Abasama kati abasama mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga mwazze mu Uganda. I think you've enjoyed Uganda. Nkimanyi nti nno Uganda bwe mwagireka si bwe mwate. Anyway, kansooke nzireyo eri omusama waffe ayinamu kasente ebya ddala. Ne mmwe kambabulire fake life emenya. Fake life emenya obulamu bwotaliimu ng'opamba ng'okakabukako abantu obakakabukasi nti kino ono yenze bumenya muko bumenya obulamu bumenya. Nenga omusama tetumanyi oba ayinamu kasente oba talina, muntera mu comment section ombuulire ekituufu kyekyo omusama alina oba talina. Morris Jordan Kawesa set out Aromatic Entertainment. I love you so much. Njogera ku movie yaffe ey'okubiri emanyiddwa nga kiri kitya naye nga njagala kwogera ku Scandal. Atanalaba Scandal eri ku channel emanyiddwa nga Aromatic Entertainment. Wegenda ku YouTube channel yo tekamu Aromatic Entertainment. Bono okitekamu ogenda kulaba firimu yaffe empya amanyiddwa nga Scandal. Tuli ku episode etambuddeko nenjinjanja kusagwa atanagira bagendayo ogirabe. It's massive. Mu Scandal tukomezaawo omukulu mubadde mumutusa abafu a very long time nga mugamba banange omusajja yaddawa omukulu Conrad Yiga Peter, omukulu Yiga Conrad Peter. Tumukomezaawo mu firimu yaffe amanyiddwa nga Scandal. Kuno Landlord. Landlord naye nga mukubera Landlord. I hope the guy is giving you his best. Mubadde mumusubwa mu character eyo. Ate mubadde musaba nnyo Aromatic nemukiga nedda abane mutuzanyireyo ka movie k'ekyalo. Kano sika ka kyalo. Ate si kyalo kiri ekiri deep. Abakalabyeko ndoza mukalabyeko. Nzijeko n'obuwani. Abakalabyeko ndoza mukalabyeko. Mulabye touch y'ekyalo. Aromatic bwebe ekola
ekola ebintu bisatu. Quality of the camera, ekifaananyi nga kirina kubanga muzigo, nga muzigo abazanyi babeera on point, babeera on point abazanyi. Then okuva ku bazanyi baba quality bazannya. Then okuva ku bazanyi sound abeera magida ate n'olugero nga lutambula bulungi. So omukulu Yiga Colonel Peter twamukomezaawo mweno film emagitwa nga Scandal ate nga landlord ku mulundi guno landlord w'abantu naye landlord bali balandlord baliye abali primitive abo balandlord abo. So yoyo omukulu Yiga Colonel Peter yakomyewo tukomezaawo omukulu amanyiddwa nga Serwele, omukulu amanyiddwa nga Serwele, omukulu Mulemira Sulait Serwele, omukulu Kasaga Sentongo wali nnyo bananga tannalaba movie eno Scandal gwegenda bugenzi ku channel manyiddwa nga Aromatic Entertainment zibira uploadinga nga tu uploadinga tinga tukuwa the best. Thank you so much. Ka notification by the way nalabye abayomba ka notification nze sinna kafuna late ka notification tikajja bulungi muganda wange soko kakanemu ka notification tebuba buzibu waffe buba buzibu bwabali aba YouTube abo bebalwawo kakutuusako naye nga ffe tutepa ffe saa ze tukugamba okuteekayo tuba twataddeyo ka notification just kaba kaluddewo buli kutuuka naye nga saawa yonna kaba kagenda kutuukako. Thank you so much. Morris Jones Kawesa straight out Aromatic Entertainment. Ate njagala okubajjukiza nti movie yaffe emanyiddwa nga Scandal erimu omukyala amanyiddwa nga Kirabo Ann kuluno si wa kibuli bro, kuluno si wa kibuli kuluno ali down to earth, awuliriza abantu, ayogera na buli muntu. So n'olwekyo wena woli osobola okubeera nga ogenda ku channel eyo manyiddwa nga Aromatic Entertainment n'olaba ka movie gafaaka kamanyiddwa nga Scandal. Mbadde mbawaku ngenga channel yaffe eno wagiddwa oba program yaffe eno wagiddwa banaffe aba Aromatic Entertainment bagabo bazanyi babina Uganda. Saa zino balina ekina Uganda ekiri mu running ekiri mu kutambula kiri mu kutambula ku channel yabwe manyiddwa nga Aromatic Entertainment nga bakugamba nti nogenda yo ate lighting ekyuse lighting ate nga bwetyo nayo egenda kubanga ekuwa ekituufu. So n'olwekyo abeera nga wekumidde ku channel yaffe, beera nga wekumidde ku channel yaffe manyiddwa nga beera nga wekumidde ku channel yaffe emanyiddwa nga Aromatic Entertainment wagenda okubeera nga osanga Scandal. What is Scandal? What are scandals? Film bagita Scandals abeera nga ate ogendayo okujerabira. Morris Jones Kawesa straight out Aromatic Entertainment mwebali ddala ekuluno twalabyeko ku Ani nga asibye Kiswahili. Mwali mulabiko Ani nga asibye Kiswahili. Ani Kirabo nga talina wiigi n'abawala abalala okuli Sylvia Namutebi. Mwali mulabiko nga naye asibye nga just mwali mukirabyeko ene ku mulundi guno weekiri asobola okubeera nga ate osobola okugenda wali ku channel yaffe manyiddwa nga Aromatic Entertainment weerabire abazannyi abo channel manyiddwa nga Aromatic Entertainment. Ate then bw'ovaayo ojje ku channel manyiddwa nga Trust Films olabe connection. Just come and watch the way see the way how these guys are connecting. Connection kitegeeza ki nti goyinza okuba olina ky'olina ng'oli takirina nga n'oli akirina ng'oli akirina ng'oli takirina. So but when they come together and connect, that is why we mean when we say connection. So please just come on the YouTube channel and you watch the movie called A Connection. Aromatic Entertainment. So thank you so much. I'm Morris Jordan Kawesa straight out to Aromatic Entertainment. I went to him, but maybe have a blessed night. When I come back, we shall talk about something usual. Nabagamba tuddayo wa muyindi naye wa muyindi nabagamba munteerewo ebibuuzo bimwagala mubuuze. I haven't seen the questions naye ngenda ku dem comment section ndabe ngenda kutunulamu ndabe, then from there I will come. Naye nga nyongera okukujjukiza nti nno banaffe aba legit recruitment agents abo batwala abantu ebweru. N'olwekyo bw'obanga oli eyo sister utalina mulimu, baba utalina mulimu, brother utalina mulimu, jangu ku legit recruitment agents wano Emutundwe opposite Kampala campus. Jangu mukanda wange oberenga ate osobola oba amanyi wa Pastor Tom tuliranye wa Pastor Tom. Bw'otuuka Pastor Tom obuza legit bajja gikulaga jangu tukutwala ebweru jangu okole jangu ogenda ofuna omulimu okyuse nawe osobola okukyusa obulamu. Ate era tuwagidde banaffe aba Morris Fashions bagabo balina engatto okuva ku y'omwana omuto paka ku y'omuntu omukulu ate nga leero nkubye Timbaland wakirabye
Leero nakuye Timbaland, kankikulageko. Leero nakuye Timbaland okirabyeko. Yes, nakuye Timbaland nakolwa leero nenga nayo nkujukisa ntino jangu More Fashions tuberenga ate tukuwa engato enungi. Tuwagidde banafa ba Mama Interior abo batunda bed cover, batunda obutimba, batunda bichi. Ebyo byonna ebintu babitunda sonole kyo sobola okujja noberanga ate wewangulira oba ngogula. Tuli kusangibwa ku Arua Park we tuli, namba zesimu zezo ziyitawo. Thank you so much. Tuwagidde banafa ba Style Haven goli mukyala okola mu office, okola ani, oli waiter, oli ani. Nebo bango ina company bano abakola ushering companies. Style Haven asobola okufunira obusuuti nabukutungira noberanga ate olabika bulungi nnyo ku mukolo ng'oweereza abantu ng'oli smart, very smart. Gwe bakyala bakola mu offices buno bupatra buno bupale obw'omu offices buno blazers obw'abakyala atunda z'abakyala zokka. So n'ekyo jangu ku asangibwa wali ku Ham Towers ku Coach Towers awo wasangibwa. Yes, eduka level 7 eduka number 178. Yes, wetusangibwa jangu tukuwe birungi atenga tuwagidwa banafe aba Canary Hotel tusangibwa wali Bukoto Road wobo tusanga tusobola okukuwa ekirungi. Tulina ebisulo ebirungi gwe nayagala okubanga awumulamu ngoli wano mu Kampala atenga Canary inane gardens ziri kyanja bazita Canary Gardens. Ku weekend ng'owulira webo wao nawe yagala okulaga ko osobola ogenda osobola okujja ku Canary Gardens ne tubanga ate tukuwa ekisinga. Thank you so much. Tuwagidwa banafe aba Brand Pro Properties abo bo basangibwa Zana bakugamba nti gwe wenna ng'oyagala okubeera ng'ate wewangulira ettaka olinamu akasente zo milioni 2 n'okudda waggulu jangu Brand Pro tugenda kukuwa ettaka eddungi. Balina ebizimbe worldwide, balina apartment, balina bungalow, balina ennyumba eziwedde okuzimbibwa naye ng'zeetaaga okutundibwa. So jangu Brand Pro Properties tubeera nga tukuwa ekisinga. Morris Jordan Kawesa, straight out of Aromatic Entertainment. Until we meet again, have a blessed night and bye-bye.